olwaleero nina Mr. Wansi kirira wansi Crysto Panda abantu nakeerabira uddewo kakozesa natandika ne kali anenziramu olwokya Crysto Panda Chris B abantu bagala enviiri zinono za Chris B anti mwana upenda atulaba omayi obeera mu industry nokubeerako ne ba role model so Chris Brown is my role model. Oh, for real? Yes. Yes. Oh, wow. So I wanted something like his. Chibola nakola akaviri kale. Isizo natikola kale ka challenge ku stage ngo performinga. Ka challenge yako simanyi bonaka. Nandi no limba mu kisenge. Nizo kakola. Ngoli ku stage. Nigu mu kisenge eyo. Omanyi tinakera ku lumu ne ngamba. Njagala kubeera ku stage ne wini waji to performing oluyimbo. Nga ye gotade ku gundi. Kweli kale ka challenge kako Sibra. Ati rwaffe babiri yagala tuluyimbe tuti. Mufuneyo omuntu mu audience. Ate kati kibabyo gola babi nyuma. Anyway, luyimba chi lwoyagala omuntu yenna ino mu Uganda ali eyo. Kuzizo nga luyina by heart. Kunyimba zo zonna just one song. I think one song I feel like every Ugandan ngayagala Crysto Panda. I think Empere. Tosobola gibuusa maaso. That song lwakuba mu byalo ne lukube waggu lwakuba buli muntu. Choino manya is big but Empere. Empere ro nene. Kintu kifani kyali akoledde nga kinene nnyo. Fun. What fun. I can't joke it. Bambi, this Tolimba. Yeah, no, I can't lie. This fan of mine, Abela Belgium. Oh. Yeah. Rap international fans. Come on. Bro, I'm Crysto Panda. Okay. Relax. So this fan, yeah, netikide into nanetire nguyi, nanetire perfume, nanetire bichi. Perfect size. Yes. So I have people because Bambi teyampa chintu cha birthday. Means nyina abantu ambeleze birabye birthday. Mukazi. Never Bambi yampeleza like you know just birthday because I have people Bambi ninagamba birthday safunation nyine ebintu bino nabikoletera. Yeah. Ngabo bibala abala mbiringa mu million nga 15 plus. As I wow. Simu ya muyimbi kyasobola okukubira n'ogamba tojjaji ignoringa. Ne gwasaba mwenda gwakira. So I ignoringa simu ya Shiba. Yeah. Never wankubira nga ndi mu show I have to. Yeah, because omanyi mwana mu life onokubeerako n'abantu nga kekibe because of omuntu kyakoledde nze muntu wasima bonkolera ekirungi nkusima bonkola ekibi abo bafuga ekito. Okay. Yeah. So yeah, ye muyimbi oyo nti ne wankubira ku mulano gw'ekiro. Ogena jikwata. Remember ndi mu mpikinga. Checha tuka live zo. Live naze sonyiwa mu mwana. Omanyi nego waina kati. No, nzola ba Evelyn nzikiriza nti Katonda asokuyita munze na ng'omukisa gwo gwina kuyita munze ne gujje uwo. Obadde okimanya ekyo nti waliyo abantu ku nsi nti Katonda yakukola ng'aba emikisa gy'abalala gina kuyita mu ggwe. Okutuukako. Thank you. So sanga maybe nze saliment kubeera kwezo life forever. Nti maybe waliwe omukisa gw'oli gwali kuyita munze ze ntandike. So ekyo nakyo nkibaliza Katonda. So nze natuka live ne ngamba ate ndi busy nina show biri ku radio ku TV. Ate mbeere eno ngene ni salon nayo kuyimba. Ate nzije ku radio nganze nanzimbi amaaso ntule mabosi banzire ku the vibe nganze na vibe tell you want to be in a fatigue. I reached the point ngamba for my peace of mind can so lives on the vehicle. But next year I'm going to do Twitch streaming. So I'm getting back next year, but not on TikTok because TikTok tegaba sent, but Twitch gives you money the more you stream. But TikTok is just to kusabiriza bane mumpeyo. Banage Speaking about Mompeyo, how have you been surviving? Zilina kutubalide mu lockdown. Badde nkola sijja kulimba Katonda badde ambulance nzoguba mukisa nti nyinako ka side hustle kange era kyangamba ne baboyi bange ntoberanga ku kintu kimu. Zena nzukira ekisa bwe nali nkuba ekibali nga baye bansekerera. Olinga wakatandika. Nyino myayo mugwe nalaba sijja kumwogera yali ansekerera ne. Wawulo kyanga bakugambe ojja kulima. Omanyi gomo ku bantu basinga ogamba nti ojja kulima. Nzipite bindya naawe. Nga bagabe ojja kulima. Nekati Evelyn bogenda notekayo comment nti Panda ojja kulima nga zigenda kulima nga manya ka business nsobola okulya kati zibinkwatira ko gwamanyi. By the way sina budde buddamu bantu. I'm busy bro. Kati nze nzire ku comment yemu nga nyina wali comment ezisuddia Panda oli wakabe nzire kugwa ngama mbuki. Sina budde bu.
naliko ku shows ezimu ezedda ze wakola ne zitakola bulungi enkuba yali enzisemu erugogo nali nkutuse nti abantu abasinga balowooza bw'ofeeringa ogusooka tojasobola naye ate nze nzikiriza bulwe nkola ekintu enkigezaako n'enfeeringa oguddako ate magenda kuba ku kintu kyekimu nze awokawuka wewantabulira awo kati nze nzikiriza era I've tested it bro nti bwe nkola ekintu ne kifeeringa kiba kindaga nti kigenda kuba successful wabula ate bwe nkikola ne kiba successful mba manya kigenda kunfaako kati kyekyali ku live we nagitandika yakubirawo very successful nemmanya nti this is not it naye ku bivulu enkuba n'enkuba emezaamu so I think okyusa strategy nti abantu balina oyiga nti topowa kintu bakyusa ennumba y'ekintu ekyo kisobola okusigala kyekyo kati nze namanya nti ebivulu by'abaana tebirimu ssente katsige nava mu bivulu omusebo pulezidenti olina okuyiiya ssente bakama abo tebagenda kuwa amajja gonna gagenda zimba njugula amataka ogenda kulya ogenda kubba some like yo kyusaamu kino tandika okukola show z'abantu abakulu bakwagala abazadde bakwagala why not osobola okusika abaana abo batono basikira ku bazadde baabwe ne bajja era bw'ojja buloba families ezisingayo so kati sikyalina budde bujja no mu kibuga kulepukana n'abategesi ba mu kibuga ogenda eri ebuloba when will you ever come out in public not like a girlfriend wo mumwagaza kola ki tukoyo okuyisa obwama eno Alisha eno Agi eno Salao eno City Girl eno bana nerindako kituufu okubombi wa dating akani nani kuba endistinze bani nani oyo Alisha yewa mu dating waliyo eyo Alisha atali mu relationship eyo nga tabangaliza eyo Alisha relationship yali yagwanga dda nani yakuleze twagirimu eyo kati waliwo ene ya Agi so you want to date her oyagala mu dating atumukuwe sina buzibu Agi is my friend Agi I think everything started when I came to call an interview with KFM and people loved I think era when I mu DFC waliwo kyali kwenda na mwana nali mpuliza interview ne Agi and I was like so I think the chemistry that we had made people feel like we can have something but she's a beautiful lady I respect her but we vibe as friends maybe tomanya in the future I can't say no because I'm not married but at the moment I'm not searching I'm contented where I am I'm hustling ogenda wasadi gwagenda kuwasaddi anti kati nze obuzibu zokimanyire ku myaka 5 osobola owasa excuse me twagikoye nze obuzibu obuliwo it's not in my position ne kati gwa ina position kitegeeza gwa ina position ewasa kitegeeza zobudde China zobudde China gotoyina anyagambe sina budde anyagambe sina budde walo yangama mbo ekikuba ba girlfriend bo mbo mu abasajja abatanywa kibakuwa ba girlfriend ngendo kumala omulembe busanga omusajja nga bamugamba ayagala abakazi mwebaze era banaye omutusanga eyo nga bagamba Crysto alina abakazi mwebaze waliwo bannafu abayaboneka so bwogamba ba girlfriend kitwala mu linnya lya Yesu mukisa guma kitegeeza okubeerawo nga abakazi bakwagala it is a blessing oli awo ina faamu yo siyina faamu muyimbi kyasinga okusasa nga muli backstage eyo nze noloza nebibozibozi nze noloza ebyo mbibeeramu naye Crysto bagamba weeraga no tekuba kweraga njagala abantu kati kutudde baawula ebintu bibiri waliwo kye bayita okwematira n'okweraga omuntu eyeematira alina values and principles zagoberera bwakusanga nga to aligninga na principles ze ajja kusigala ali mu zone ze what do I mean bw'obanga nkusanze okubwa nga nzisagala kukubwa nja kwematirira mu kyendi kusigala mu kyoli naye omuntu eyeeragayo yatabuuza abantu naye Evelyn abantu abasinga ng'ogyeko bano abavubuka abaagala obavugunamira bwensanga abantu mbabuuza nze muyimbi era oba onungiza ikoze research I give people respect ate mbabuuza mbabeeramu naye kyesaagala nti waliwo abantu balina ebiyisa byabwe nze besaagala nti komeeyo nkomeeno so nawe era omukazi aliyo bw'obeeranga neggayi nga teyematira oba watomera omusajja alina okuba nga weematiramu oba tiweematira then oli kisalala bakira nakisagalala kisasala olina okwematiramu olina obunya obulungi owunya bulungi kyongera kuwa credit olina okwewuliramu ne bw'obanga buli kimu wano wali bakulaba wano ogwamu kasupu ogwamu nayekalya thank you omwana agenda okusanga agamba ekyali mwana like
ninga alina wakulaba osirise naye kati bakulabe nono that's not me. Okay. Yeah. Ku bayimbi betulina ne Uganda ne tugamba saaza ntitondako omu to be your roommate olondani Shiba omanyi ba roommate kyebakola ate roommate twogera ku ki made manyi roommate ba campus Shiba yandibadde roommate kabanda badde roommate nga mukazi ate kibi gwe nga twakula ne basister baffe nga tusula mu nju ye anti bayite musobola kwewasa oyagamba byakwewasa era sikitegeeza kuba kati abayimbi kuliko mugandawo kigambo roommate kitegeeza ki omuntu gwobeera naye kati nga mufano ka studio apartment tekitungambye nti gwe mweyagala naye roommate tusule ffembi mu nju nzo kimanyi sobola okusala n'omuwala mu nju nga simukutteeko kanefuula atakumanyi let me pretend like as if I don't know you, you're my guest. Nkulabe leero sikulabangako. Muyimbi ki goba singa okwandarratinga wane Uganda? Most underrated. Crysto Panda. Why do you say that? Because Banje nayenza, I think it's me. You know why? Why? Ante basinga balowooza nti ekintu kyenkola kyangu. Wansi, wansi. But it's very hard, bro. Natujjeko jokes aside. I think I'm that one artist nso kubaraga nenkubamu amavoko nenkubamu rap okubira mu kisenge osegeera naye abantu bete babitunulira ne just nti omuntu bwalaba media personality balina gye batulabamu ekyo kintu tugezezzaako kirwana omuntu eva bakulaba oyo TV presenter or radio presenter neno omugamba okay nawe genda mu studio gyeyo hit nga tasobola so I like that nti omuntu akwandarratinga because kikuleetera okukola ennyo. Yeah. Ogenza n'ayogera ku TV presenter and radio presenter. Wali abantu yabagamba nti success yo eri because okola ku TV ne radio. By the way, kikwangwira music okubibwa ku TV ne radio simply because of the presenter. Nabo bagende basaba omulimu bakole. Bagende bayimbe balabe. Obachangu. No, but I think it's hard. I mean, abavubuka njagala bakitegeere mu muntu. Because abantu abasinga tebamanyi kitegeeza kera nogenda noyimba ekiro novaayo olina okera ku radio ojje ku TV. It's hard. I've seen you. Kitegeeza nti olina okuwanga olinako byosacrificing nti ojja kusacrificing happiness yo. Kitegeeza gwe tojja kugenda out tojja kunyumirwa birala. Ogenda kubeera committed ku mirimu gyo 24/7 because tosobola kuvanga ova kuyimba okere ku radio ojjukire obudde obunaagenda mbw ate ngende tunywe. So it's a lot. So bwena abantu nga babyogera sifaayo mugamba naye genda okole. Oba olira nti okisobola. Ate oli bwagamba mbu simanya mbu lwakuba nkola ku radio. Gwe okimanyi nti nange olwo bakyali bange benkerayo ne nkubira essimu nga nkola naye ne bugamba mwana nteekaayo. Naye nga mukola mwenna. So ebyo tosobola kubyewala. People treat me as an artist out there. Mu bantu baffe betukola nabo. Nga era akutwala nga muyimbi mulaga gamba sebo kukola. Tokitegedde? Ayimba bajja no banjo kyayo oba n'ogenda kunjo kyayo. Kyokka tukola naye ffenna tumaze emyezi tukola. Anti kati oli muyimbe era kati gw'obadde okola. Yemadde kugamba. Nyimba ki ku nyimba z'otwala wansi n'ogamba n'oluyimba singa saaluta? Mu nyimba zange? Mu nyimba zo. I think teoliyo because enyimba zonna mwana ebadde lesson. Nze buli kintu kyembadde nkola mu music kubadde kwegezesa. Because mukutagalira eyo gye nfunidde hit. Era singa nali sigezesa byengesa sandi zifunye. So every song that I've done to me it was a lesson and an experience that I've benefited from. So scenario and rating. Who is your best music producer? Wow, that's a hard one for me, man. Because the same as my godfather, Atin is my godfather too. So I just have two producers that have made me and I can't choose. Katika mbuze, so agenda ko walala, ba producer balala. I've gone. I've worked with Mario, but still when ngende wa Mario, Atin ya mastering. Anti kati juchimba de nonye ekyo kubanga ne fiki ne watagala gyatagadde aina final. Anti tola omwana ebintu bya talent obera ko n'omuntu yakutegeera. Nti go feeling anti ono bwakwata ku project yange. Ngenda bera comfortable. Ono bwakwata maloboozi gange. So kati wemba nyimba ne simba batakute maloboozi gange siwulira nti nyimbye like okuyimba ne bino deep in your love chebi mba siwulira mba mpulira era mba nyina okulene mugamba papa wano olira otya because you need to respect people abakulabamu ekintu nga abalala tebakirabye kivola banze I go back to the people abanda bamu ekyo abalala kye batalaba mu kusooka. So to me
Those are my top producers. Abalabakola, mbawa respect name one. These guys made me. Okay. Onzo nogera akantu ka love nonzijukiza. Ku nyimba zo, which one best describes your love story? Uri kusira mwana, uri kusira. Which one best describes your love story? When I get an end, says no ngambanya. Love ya Crysto Panda. Cause of you. Yeah, cause of you was an expression out of love, man. Alisha. No. Cause of you. Just not cause of you. Cause of you, see Alisha. Ze kombuzi zo luyimba. Ati ne nkuluyimba ate kole mugata ko bintu byo mwana sikena kuda mukola interviews. Muyimbi kikale gwobanja collaboration. Sigwe manja. Sigwobanja lwampaka naye gwolaba. Gwenjagala okola naye. Aha. I think njagala kola na legend. Buli legend. For the record, I have a song with Bebe Cool. And it's coming. We're working on it. And I have a song with Juliana. We're working on it. Near Crysto, ogenda kunjira. No, it's not. By the way, it's not about money. It's about what? It's not about. It's. Kati Juliana wamufuna otyo mukolo. Gomanyi how long that has taken me. You and Juliana. Do you know how long? You just need to be patient if you want to work with somebody. Anti vankubuza ku Juliana. Muntu muzibuzibu. Anti chegamba, you need to know how to handle people. Nti ono ali bwati. You need to be patient mukwate bwoti. Ocha kufuna choyagala. Nebo jangu obamira muyimbi tofuna choyagala. So me, all the artists that I've always wanted to work with, njagala kukola kone Morris Kia. Like, njagala trying ebintu. Olaba ne full figure, njagala yimba kone full figure. Ebya ddala. Omanyi lwaki? Nze njagala nyimbe ebintu kole ebintu abalabi balaba nti bisoboka. Nze njagala kuyimba mu muyimbi yali ayimbye ekedda. Nze nakula ndaba abayimbi. Naye bwampa nkola. Era ne Grace Nachimya nali nayo lina mga tukole. Nze nakula ndaba abayimbi bano so to me it's an honor. Goma kitegeza Chameleone oteke eddobozi lyo mu luyimba lwo. Nofa abana bane bakamba tata yimba ko ne legend. Do you know how you guys don't know how abantu bano chechi. Kati nze bwe mbalaba mu gold mbanjagala eddobozi lyabwe libeereko ku luyimba lwe lumunangi. Ngotudde ku Sunday yo okitegeera kuyimba bone ba legend. Gwe kintu nze kindeetera okukola ennyo mwana kinsanyula. So kyenjagala nze buli muyimbi ewedda mbagala bonna. Yeah. Obeerawo ne bantu bagamba mbu olina dimpo tekikuyisa bubi. Nedda, it's normal. Okubeera ne dimpo. Yes. Why would it be bad? Anti abasajja munebaga tebina kuba na dimpo. Nedda bubalalu. Kadimpo inemu. Ni mwana wabaki kati buli ejulaze mwana. Kali music wagwawo leero okola ki? Ne radio ne TV webiggwawo leero okola ki? Mwana gira business zange zenyine mabege. Tondayo sakala. Nze Panda okude Masaka. Nze Panda? Si wamwe. Nze Panda? Nze okude Masaka? Bagenda kuzzaayo bigere nga bye bitunudde eno. Pozza bitunudde. So kuva Kampala mwana nze ni muyiiya. Newoza bwe tufa tulaga. Mwana tuvunda buvunzi. We don't go to hell, we don't go to hell. Nze mwana nzikiriza mu Jesus naye bino batugamba tugenda mu ggulu. Olaba tebiriyo. I'm sorry to say naye. Ndawo nze mama wange yafada bamusaayo sina bwe nalaba alaze. So wali wadde ku nyimba zo ngoli ku stage. Noirabira line lyrics. Yeah. Kuyimba shi. No kola ocha. Ne Crysto tubuza ndoza wabuza onoteka line study nto. So chokola wowe labira lyrics. Ofunayo fadi. You need to be creative on stage by the way. Waliwo gyotukanga abantu nyimba bazagane nga tebalina vibe. Kati ngolina okujjayo omuntu mbantu eyo n'opulinga. Nze Katonda yampa chance nti nasooka kubeera ku MC. So I know how to mingle with the audience. Waliwo challenge gye wakola. Eyo oli omukyala. Ngo bayita Sarah Short. What's he say? What was in your head before you followed her? Nengo manya bintu bye tukoze ku nyiro kitambule bwana. Nemwali tuwagidde bantu mmwe. Okola challenge ngogamba ne mazima ddala. But I love Sarah. He's one of my best TikTokers. Era bwe twagenda nga tukola challenge. It was a beautiful moment. Era I didn't think twice. Na ye era womanyi ngamba mwana abantu bagenda gamba. Na ye the fact that Ali funny because to me she's one of my best, so I took it as an experience. Nti byanyumira ateze mbankole kitu nga kinyumira. I think after
Nga wabana nene nga it is what it is. Oyina girlfriend Ononyeza content. Ekiddako kulaba face ya girlfriend. Nero achimanda go mukazi nga sinamuwasa. Musajja ategeera tolaga nga mukazi nga tonamuwasa. Taba uwo. What's your comment about online relationships? Tebikyakola. People nowadays just have fun. Kunyumirwa. Never take somebody goje online serious. Because sego yokaba damulaba ate naddala ebintu bya posting bino okulaga ekika ky'omuntu. There are people that are online nga tebalina bya kisiro bya posting nga baliko for business. Ne bulaba ng'omuntu ngali online ya posting akunamye ebiki lwaki okunama ng'olina omusajja ngo you respect your body. What are your intentions? What are your intentions? Bobanga you respect your body lwaki okunama posting akaka kantu ngiye yadde you know netuki nze omuntu kyatadde ku page ekiri dictating nnyo where we're going to go. Ndaba ne ngamba wano wa just nange kati gwe kikulemeseza okuba ng'ozaala abaana kubanga nze bali manyira ogenda kimbo. Because I've been in a situation whereby mwala nimbi ntali luuto ndinga tali luuto. And I've done so many things for her. Time netuuka but she's not. And I've put in a lot. So I got so traumatized. Bw'amukeeranga ku machano na omuvubuka nga yeekyaye nga takyali ku bintu by'abakazi takyayagala bintu bya kwesanga budde bw'abakazi wabeerawo ensonga why. So we've been there. And I want to tell so many people temujudging abantu nti oli bw'agamba nti nze I'm done with love nogamba gwoli mubi so I've been there so I lost it but I'm just getting it back because I mean mamanya ku mukazi atakola n'omukazi akola naye nga ayingiza katono ku bombi ani gwowa ssente akola gwowa ssente ate nga already akola. Yeah, because njagala nnyo omukazi anchalenginga. Nowadays things have changed, man. You can wake up in the morning obanga omukazi gw'omukolera buli kimu n'akulekawo. Nange njagala omukazi anchalenginga nti alina ebintu bye byakola ne ngamba okay ne bwe mba nfudde tute abaana bange balina maama waabwe agenda okukola ki okubatwala mu maaso nti nange kamu investingemu because muzaddemu abaana so omukazi gwoba ozaddemu abaana olina omuteekamu ssente because in case of anything abaana bo basigala n'oyo. So bwe mbeera n'omuwala nga ndaba alina ekigendererwa nga mulaba mu future biki alina kyafata nkuteekamu ssente nangamba genda mu maaso baby because you don't know tomorrow tomanyi kyereeta. If Crysto Panda akola trio right now bayimbi kyabala babiri basobola okugatta mu trio eyo. That's a good one though. It doesn't matter oba mukyala oba mwami. Ate ngamba Shiba ino answer Shiba mugani. Omugani? Nandagadde okubeeramu ne Fiki oyo mwana. I love his music. I'm a huge fan. I would love to have King Saha in it. I love Saha for one thing nti mwana njagala nnyo abavubuka abayise mu bizibu mu nnaku mulaba Saha akulaga real life ey'omuntu omuyimbi owaddala mu Uganda nti ali eyo atema simanya lumonde we naye nga akukuba endongo. Thank you. So bwe manga Fiki akubamu kiraga nange kubamu kiraga oli n'atukubamu eddoboozi trio amubeera KFC. Kinsa Fiki ne Crysto Panda. That's a good one. Nga tumaliriza akagambo kakasembayo akange mwana nti Mpere Festival ejja kulisooka nebaza abantu ababeerayo so this year tubeereyo kulisooka e Buloba ne bafaane bange benna bana NTV Spark TV kwe tuli tujja era mutuwagale mutubiri mu ati mwana mwele kubeera nange ekibali kyange mu kibaale mu kifumite mu kyagale nono mwana mumuwagire ekyali wange yadayagala nnyo ssente never boss mwana mwena kyakabi mwana. Alright, thank you so much. Nengera okujukiza baneti we bakanga to downloadize app ya Numida ngenda banga ate kusinkana olunaku olunabaluddako mbagala nnyo omusolo bulungi.